omulugunya kaffe eri gavumenti ya Uganda ne Ugandan Embassy. Tuli wano kwa Wiru batukwata tulinga abaana 10,000 lulamba tuli abalenzi n'abawala era tuli namba nyingi. Gavumenti endazina nesitwala abantu baazo abanaganda batutta abaabwe abanigeria batutta abaabwe abakameruni batutta abaabwe naye Ugandan Embassy temufuddeyo kukina ensonga kusabuli gwe tukwatako abemba ba parliament speaker parliament mwenna muvayo kwenda ensonga tuli sitaka tuli bazadde tulina abaana b'okuweerera tulina abaana b'okulabirira twagala air ticket tuve mu kifo kino. We want to go home. 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 Wewe muke unapotaka kuja watoka wokulani tulieno twasi tuyambiwa na Uganda Embassy tayina makulu wadde okubeeramu omubaka wa parliament bannakyalo n'abagagga kinoomu abalina ku booki mujje mututaase mwana abayimbi baselebrity naffe tubawagira tuli eno abaana tuwera bangi abokwala mututaaseko mwana Muzeyi Museveni nawe kimanyi era ojja kukalaba ne basali musali mukibeere bumwana tuve wano lwaloba President wa Geto naye tugambye mwana abaniga bafuna twapeere n'abaana abobala n'abalenzi abavubuka abato abasobola okuweja wadde okukola mwana mutuweereremu. Yes, n'ekigambo ekirala bahonorable b'ewaka ewaka e Uganda tubasaamu nnyo ekitiibwa nga mu bakulu baffe naye temuvuddeyo tuyamba ku nsonga ya kudda waffe abanigeria abanakenya abatanzania abasiriyaliyooni bonna bakusobodde okudda ewaka. Tuli wano mu kifo tetumanyi kiddako tetulina wifi tetulina ki tuli mu kifo ekiringa batuteeka mu mpuku tewali yadde kintu kyonna kyona kiriwo kyetusaba fenna mutusaba mutuyambe tulwala tetulina makerenda nga tulabirira fenna tulatuwagamidde mutuyambe bahonorables twagala okudda waka. We want to go home. 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 Zefred Likole kulwaba nange bonna abatasobodde kutuusa ddoboozi lyabwe naye kantwala omukisa guno eno okubategeeza basebo abali eyo Ugandan Embassy ne gavumenti yaffe eya Uganda bannange tuli abantu bangi nnyo tuli abanayuganda bangi nnyo abasukka mu 100 n'okuyisaamu tuli wano eno mu kkomera erya Wiru twasiranira muneeno abamu tulina obuvunaanyizibwa bungi nnyo obw'enjawulo tulina families zaffe zitudipendingirako tulina abaana abagenda okudda ku masomero n'ensaawa zako kati tuli bakwate tuli muneeno munda mu kkomera erya Wiru tetulinaako ayamba yenna twafunye amawulire nti gavumenti yaffe yakivuddemu ofuna bulungi nnyo Embassy yaffe ebadde nga etera okujja waneeno teyina kyetuyambyewo twagala tiketi tusobole okudda ewaka banaye tuli abantu bangi nnyo naye tewaddeyo okubeerawo